Olwalira akakiiko ka Paalamenti akasunsula abaweereddwa emirimu omukulembeze w'eggwanga lwekakomekereza okusunsula abalondeddwa nga baminisita abagenda okukola mu kisanja kino. Ku balabiseeko mu kakiiko kano kwe kubadde Lawrence Muganga eyalondeddwa okubeera minisita omubeezi w'ensonga z'omunda mu ggwanga kyokka ng'aliko ebibuuzo ku butuuze bwe. Who says that can't happen? It's possible. There is no better country than Uganda, right? Yes. Before I became a Canadian, I was Ugandan. And I'm proud to be Ugandan. And I love my country. So even if I remained with one citizenship and it is Uganda, I'll be very, very proud. Ono atubuulidde ebibadde mu kakiiko. Even when I live the life we live, God has given me life, but I don't think I'll live permanently. But when I die, I'll also be buried here in Uganda, closer to my parents who are resting in Seta. Kyokka okusinziira ku nsonda enneekusifu tukitegedde nti ono akakiiko kamuwanze ebbali olw'okuba nti alina obutuuze bwa mirundi ebiri wano mu Uganda ne Canada, ekintu ekikontana n'amateeka g'eggwanga. Oluvannyuma yalondeddwa okubeera minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga Adonia Yebale avudde mu kakiiko kano. Ono tumubuuziza ku nsonga y'okubeera n'obutuuze obw'emirundi ebiri, ono akyegaanye. You listen to everything in the social media. The Parliament, of course, the committee asked me about it, clarified, no issue. Didn't talk even a minute about it. They are really interested. You know, my work has been, I've been a face of Uganda abroad. Olwaleerera yaliko Speaker Parliament nga kati yamyuka Ssaabaminisita asooka Rebecca Kadaga abaddeko ku Parliament okugasimbagana n'akakiiko kana kasunsula abantu. Kadaga ng'avudde mu kakiiko abuulidde ab'amawulire nti ku luno nga minisita w'ensonga z'omukago gwa East Africa ayagala okulaba nga amateeka agakolebwa gatambula bulungi n'enkolagana y'okusuubulagana wakati w'amawanga gano. Essiga erya Monetary Union eyaseeteza awamu ez'omunaana ne essiga ery'okugatta ensi zaffe tebinatandika. Ne kakati omwaka guno President Museveni mukulu wa summit kiba kirungi singa tusobola okukifuna nga ali mu ntebe. Ekyo nakino kiba wakati. Kakati bya Uganda ntegeka okugulawo booda ndala bbiri Bulwadda ne Buteba. Baminisita abalondeddwa okuli Susan Nakawuki, Amina Mukalazi, Margaret Muhanga, Pacis Namuganza, Charles Ayume n'abalala olwaleero nabo bagasimbaganye n'akakiiko. Infrastructure mu bitundu ebirimu ebintu byaffe ebyobulambuzi ekyali mbi. Kati ng'enguudo ezigenda mu game parks ezo ezigenda mu biriro by'amazzi. Imagine when you come to Kampala and borders are crisscrossing everywhere. Do you feel happy? Sometimes some of these things we have to talk about them because I know they touch people's livelihoods. Tingagwanga ne Parliament, but Mbasaba kubya Ebola, please mugende ku Ministry y'ebintu by'obulamu mubuze minister. It is always open. Bitambula bulungi ate era okwasaganya kubanga era ndi mu local content okwasaganya Uganda n'abagwira bano abainvestors okulaba nga Uganda bafunamu. PDM ejja kukola, emyogo ejja kukola, microfinance support center ejja kukola, wajja kubaawo okwongera okubaawo enjawulo president gy'akozeseza mu wealth creation initiatives. Abalondeddwa okubeera abaminisita ababeezi ab'ebyenjigiriza okuli Peter Ogwang ne Chrysostom Muyingo balabiseeko mu kakiiko. Kyokka ate minisita w'ebyenjigiriza Janet Museveni ye talabiseeko. Amyuka Speaker Parliament Thomas Tayebwa atubuulidde ku bigenze mu maaso mu kakiiko ennaku ebbiri ze bamaze nga beetegereza abaminisita abalonde. Omulimu gwaffe tugumaze ku bantu 82 twansoseddemu 8 ne tubakiriza ne tusanga nga bari fit oba bayitamu ne tubayisaamu. Then omu twasanzeemu obuzibu naye nga si byakwogera amanya wano. Ensonga zaffe tugenda kuziteeka mu kiwandiiko kyaffe kye tugenda kuwa omukulembeze w'eggwanga ng'etteeka eryogera. Then omulala yatusabye nti tumwemu akade agenda kujja asinkane naffe. Naye bye mbabuulidde ffe concerns ze tubadde tulina era tuziwadde
tuyinza okuba nga ennamba yaffe tewera bulungi naye ensonga zaffe ne ziwulikika nti mu positions zino twetaaga abantu abamanyi ekyokukola. Ku baminisita 82 omutalabiseeko okusunsulwa ate ng'owundi asuuliddwa bbali. Juma Kiria, NTV Akawungezi.